Yes, ali ku motion media oyo ye Kasule Sebunya eyalondeddwa ku kakiiko ebyokulonda era tugenda kwogerako naye atubuulire byasuubira okukola. Wiiki eno Pulezidenti Museveni ng'ayita mu ssemateeka wa Uganda akawaayiro ak'enkaaga yalonze abakulembeze abagenda okutwala mu maaso akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga agenda okukulemberwa Simon Yabakama. Mu bamu abalondeddwa kwe kuli munnabyabufuzi era nga yaliko omubaka wa Nansana Municipality Robert Kasule Sebunya era nga yali ku kadde ya NRM nga kino kyayogeza bannabyabufuzi bangi ebikankana. Bano bategeezezza nti akakiiko kano akalondeddwa si baakukasunsula olw'okuba nti abalondeddwa bonna ku kakiiko kano bannakibiina kye NRM. Byamukama bamukomezzaawo nti agenda mu Electoral Commission. Sisuubira mubaka wa Parliament ali sen naddala opposition asobola kugenda kakiiko kafa appointments committee nti abeerewo nga baleeta abantu abo. Ate nabo sisuubira nti tebaafuna ensonyi kujja wano kubanga Justice Byamukama is an NRM cadre. Ebbanga lye tunaamala nga candidate agenda okwesimbawo yalonda bagenda okubala balangirira asinze. Tujja kuba era tutambulira mu kiseera kyekimu ng'akalulu kafaanagana ng'abalonze bakola ogwo omulimu gwennyini gw'abalondedde. N'olwekyo mu ggwanga lino tujja kwetaaga okulaba nti tewaliiwo kalulu ke tuyinza kuyingiramu okuggyako nga waliwo enkyusakyusa mu mateeka. Ng'etteeka erina okusooka okukyusibwa lye likwatagana ku kulonda n'akakiiko k'Electoral Commission kateekebwa katya mu nkola. Kino kye kiwaliriza olwaliro okunoonya ku Robert Kasule Sebunya ono okutubira ku bigambo bino na bukodyo ki bwagenda okukozesa okulaba nga bajjayo obwerufu mu kakiiko kano. Bamufuula invigilator abaana bakoze nga yennyini asomesa abaana ne bamugamba nti kati gwe maakinga ebigezo. Abantu bonna katugamba abasirikale ba bishops n'abalala buli omu aba n'ekibiina kye naye bw'ojja okuweereza etteeka lye liba likufuga. Ekyokubiri tofuga nga muntu ofugira mu ttiimu nga bwe bayita nti kakiiko ka byakulonda kaba kakiiko akalimu abantu aba buli kika. Abalala baali babaddeko mu byobufuzi, abalala tebabeeranko mu byabufuzi, abalala baali basumba, abalala twaliko ne ba sisters. Taga nti nga nze bwe ndi omukatuliki buli mukatuliki aneesimbawo nja kumufuula nja kumulangirira. So nze ndowooza nti ffenna tubaako gye tuva naye omulimu n'etteeka biba bikufuga. So ne bw'obadde NRM kakongoliro kasaba kulonda oba ofuuse referi oba mupiira oba byonna bwe bityo ne mupiira ne mu mizannyo kasita obanga olondeddwa omuzannyo n'etteeka lyago lye biba likufuga. Tugambe tegagamba nti ogenda kuyimirira ku kirayiro kyo kyogenda okuba okweza mukono. Of course tulayira ate ne tugoberera etteeka kye ligamba. Olayira okubeera ku kirayiro ekyo ky'olina okutambulirako, ky'olina okukolerako, ate era n'okola omulimu nga bw'olina okugukola. N'akasembayo nga kyenanirooza nti bwe tuba tulondereyo mu bifo byaffe eyo wansi mu polling station gye bakulangirira the fundamental mu kalulu kano nti n'akabokisi muteekamu kaki mukamu ne babalanga ensi ekola ki eraba era ebyo ebivudde ku polling station bye bijja paka ku commission. So tewaliiwo space oba luwenda lukukkiriza kukyusa bantu kye bamaze kuteekako siiru nga be balonze n'okubala ne babala. So ogatta bugasi kye baba balonze. Ono atugambye nti bagenda kukozesa ssemateeka n'ebiralo bye bagenda okukuba. Tulayira ate ne tugoberera etteeka kye ligamba. Olayira okubeera ku kirayiro ekyo ky'olina okutambulirako, ky'olina okukolerako, ate era n'okola omulimu nga bw'olina okugukola. N'akasembayo nga kyenanirooza nti bwe tuba tulondereyo mu bifo byaffe eyo wansi mu polling station gye bakulangirira the fundamental mu kalulu kano nti n'akabokisi muteekamu kaki mukamu ne babalanga ensi ekola ki eraba era ebyo ebivudde ku polling station bye bijja paka ku commission. So tewaliiwo space oba luwenda lukukkiriza kukyusa bantu kye bamaze kuteekako siiru.
agamba nti ababa boogerera ebikikinike basaanidde okubawayo akaseera okukakasa kye basobola okukola. Oyinza okugamba nti ze war to get to leadership naye si lutalo nti tulina okulwanagana ne tukubagana nga tunabagenda mu kulonda. Senga tujjamu empisa ffe ng'abantu ezaffe n'omanya nti nja kulonda ne ukiteeka mu mutwe gwo okulonda ne kutuuka n'ogenda olonda oyo gw'oyagala ne tujjamu okukubagana okulwanagana okwesosola mu mawanga n'ebirala ebyo byonna kuba ensi zonna endala bwe zito bwe zironda era demokolasi gye tumujja so tufaanane ng'ezo ensi demokolasi gyeva kulonda nakubala bululu nakulangirira baki bavudde mu kweyakulonda. So otherwise bwe tuteekamu ebyokulwanagana kukubagana ffeffe nnyini ffe twetidde okulonda kye bayita credibility y'okulonda beefudde. So ndowooza nti tulina okwejjamu empisa embi nga bannayuganda ffenna wamu si gamba nti mu Buganda wonna mu Uganda ne twejjamu empisa embi ezirwana ezivumagana ezikubagana nga tugenda mu kulonda era bwe tubijjamu ne tulonda bulunzi ne babala abawangudde ne tulinda okulala then kiba kirungi nnyo era okulonda tuba 50% akalulu kaba kawedde senga tulonda nga teri kulonda. Okulonda kwabadde e Congo era abantu baga nti this was the best election mu Congo kuba tebalwanyi kati ne balangirira yalonze. E Bangladesh aba opposition baganye kulonda naye ate ne bakuba bomu lero ne bazikuba bikikizo. So Robert Kasule Sebunya agamba nti oludda oluvuganya gavumenti luze lwemulugunya ku nnongosereza engeri gye basobola okulondamu akakiiko kano ak'ebyokulonda wabula ng'agamba nti balina kyamaanyi kye bakozeewo okulaga nti bayisa etteeka lino. So bwe tuba tukyusizza mateeka mangu then kiba kisiba ebirala byonna. Of course etteeka kiba kirisibi libeera nga bwe lyali. Ekyokubiri bw'olireeta leeti n'okusomesebwa abantu tebasomesebwa n'okugenda mu maaso tekubeerawo. So nze ndowooza nti tulina okweyigiriza bw'oba oyogedde ku byokulonda akalulu oluggwa kyusa ebyo byolabye ebitali birungi mangu nga tayimu ekyaliwo abantu babiyige ate era babiteekemu omulaka babiteekeko. Eyaliko omubaka wa Paalamenti ya East Africa Mukasambidde agamba nti bingi bagezezzaako okukola okutuukiriza etteeka lino okubanga liyita nti wabula abadde basiwansaano ku mazzi. N'olwekyo tulinda gavumenti ekitunulemu era bw'eba tekitunuddemu tusuubira memba wa Paalamenti oba leader wa opposition yennyini ajja kukwata ebirowoozo ebyo bye twateekawo abiteeke ku Paalamenti y'eggwanga ng'amuvinga kye bayita private members bill era tujja giwagira nga DP. Robert Kasule Sebunya agumiza bannayuganda nti bagenda kukola ekisoboka okulaba nga balaga obwerufu mu mitwe gyabwe. n'Abamerika basomesa abantu baabwe okwagala Amerika okwagala eggwanga lyabwe n'okukola obulungi. Naffe tulina okuyigiriza abantu baffe okwagala okulonda okulungi era tuteekemu essente abantu batambule eggwanga lyonna balitabaale basomesenga abantu okulonda. Maybe empisa ezembi zinaavaamu otherwise ekisingo kifuga nti budget ntono. Yes. Ennongosereza nnungi nga zizze mu kiseera ekirungi era tusaba nti kuba kati road map yalangirirwa egenda kutandika eno ye budget eyinza n'okusooka okutandika okuwaayo ssente eri ebyokulonda. Ekisigalidde ku bano bonna abalondeddwa kwe kutwalibwa mu kakiiko ka Paalamenti akasunsula abo pulezidenti babeera alonze olwo bakakasibwe. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.